gwe erye jogo lyakomye kole fujjo line gwanga lya nyoko line gwanga lya feffena lwachi go ine dembe kwambala t-shirt ya Kyagulanyi sina dembe kwa mumbala ye mukoba ya President Museveni. Why would you undress an NRM supporter no mwambula mwengoye obuyinza obwo bujjawa nziramu obuyinza obujjawa abana banzivola ba reportinga ko Facebook account yange emirundi 12 Facebook negano jijjayo omanyize nasoko ku expose nga Kyagulanyi wano he's a fake master likadingo. He's the best political comedian Uganda has ever produced. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neyo era nsobola okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amagini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako sobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza tonyezawo 3 radio 4 ensunsu 10 tonyezawo musanvu radio 7 era akarabye ku bukama bwa Kabarega ne 12 tonyezawo musanvu radio 8 radio Ewoma. Good morning Kampala, good morning Uganda, good morning East Africa, good morning Africa, good morning everywhere. Wasuzote yonna josinziro tuuliza munafu mulungi macha galunaku lwa Monday nakuzo mwezi tuli mu 12 mwezi ogwokutaano omwaka 2025 program entuga tulengera ebyo byotasobola kulengera era nga bulijjo mukulu Frank Gashumba abeerawo okulaba nga ensonga omuvandimwe original abeerawo okulaba nga muzukulu wa Bugiri akulengeza ebyo tasobola kulengera. Njagala okwebaza olemera ku kintu omuntu n'omu ebintu byaffe ndoza bya kutunyonyola bunnyonnyozi we twatandikira n'abantu ngo babalowooza biki oba kuvumirira oba politics na y'abantu bategedde entugga kati nti kukulengeza sebo subuza kuba na Uganda abatuuliza ku radio 4 ne radio 8 ne radio 7 yunaje muli abali mu Greater Bunyoro abali Nakasongola Nakaseke Ngoma abali in the entire Masaka region namaze naku 3 ngandi up country pake yo mutukula twayingiddeko ne mutizedi katono radio 8 ekubirayo ddala bulungi nnyo. Wow, musango beyo nayo nabaddeyo baba tumidde kinasinzo okwagala abantu balimye emwanyi bantu bazemo okulima abantu balimye emwanyi mu bitundu bya mutukula side emu balimi side emu balunzi abalunzi bente nabo bazirunzi abe emwanyi nabo bazirimye mwanyi ndalebe bakojja bange bakudde kali tunse butambala abamutadde wali kojjange yangambye baba mpa sendo bate bampaka nime emwanyi era bali ku nkumbi oyina okubeeramu n'akantu akavaamu akasente oyina okubaamu n'akantu akavaamu sente nkyogera nnyo teri muntu ajja kurespectinga ng'oli mwavu teri mwavu aweebwa kitiibwa teri mwavu ajja kgenda mu wakabaka wa Katonda kola omulimu gwonna oba mujjama gutya gukubeeremu n'akasente kuba bw'ogenda mu banka okubankinga sente tebakubuza sente wazigyewa oba ogula ploti tebakubuza sente wazigyewa teziriko langi nti yakala bweti ye yante tebakubuza nti oli mu kinjaaji oli muvubi oba oli mulimi obaagala sente kiri very very crucial nti buli maka gaberemu akantu akavaamu akasente mu Buganda wanedda nga nannyinimu bwe yafanga nga basala seddume yente bwetabangawo nga basala embuzi ennume bwetabangawo nga basala seggwanga waka kati bino byembuzi z'ebisatu seddume yente ewamwe gyeri mu kyalo no seddume y'embuzi gyeri no enkoko empanga gyeri teriyo kyekiyo misu na mmese yes abanyankola abo ennyama gye tuli eva waabwe amata gava waabwe amatoke gava waabwe omuzigo guva waabwe kati gonja ava Kongo fe Central Region kiki tutunda mu Katale Nakasero enakawa mubijje mu politics nze nkyogera nnyo nga bampise oba oli wa NUP oba oli w'NRM oba FDC oba anti teri munnabyabufuzi ajja kukyusa bulamu bwo every after 5 years buli munnabyabufuzi ajja makago okusaba akalulu baba wabusukaali buno kubanga akujerega nze bbanga lyemaze ku nsi kuno sirabangako munnabyabufuzi yali azze wakanti atuleetedde sukaali tekiriyo
abajja bewoomya so mupakase mubeeremu n'akasente ate mu abasajja teri mukazi awa musajja mwavu kitiibwa taliyo omukazi ajja kuwa ekitiibwa nga gomesi gyayambadde gwe wagigula ajja kuwa ekitiibwa ng'emmere gye mulidde awaka gwe wagiguze ajja kuwa ekitiibwa ng'abaana go basasula sukulu fees kasita obeera ng'abaana basomera mu bonna basome bwe balwala bagenda mu malwaliro ga gavumenti ag'obwerere omukazi ajja kubeera naawe naye nga takurespectinga ate nammwe abakyala abasajja bajooganya abakazi pakasi obeeremu n'akasente ne bw'obeera olina omulimu oguli mu corporate world ng'olina gy'okola beerayo ne ka bizinesi akaleeta akasente abasajja olumu nabo bakoowa ebizibu by'abakazi buli kadde si buli kantu nti olina okukagamba omusajja waliwo ebintu byolina okwesolovingira nga ggwe era mu abawala ate abawala abasomyeko n'ogenda Makerere n'ogenda Victoria University n'ogenda Kyambogo n'ogenda Nkumba UCU omuwala alina okugenda okukola omusajja yenna akulemesa okugenda okukola alina okufunira ekyokukola bw'aba tafunidde ekyakukola noba today ogende bakale babeerewo fenna tuweerera abaana baffe babeere bulungi ekituufu okitegeera mpeerera nti omwana n'amaliriza okusoma n'aba ne diguri emu oba bbiri naye ng'ate buli kizibu akubira nze kitaawo ba maama we ng'omuyaayo gwamugaana okukola tata batuyambeko wano okitegeera abaana boono ne balwala jjajja n'abajjanjaba naye ng'omusajja mugaana okukola ki okukola ate akaba sirina sente bwe nsoma ekitabo ekitukuvu simanya vaase negamba bweti you get it kine abakazi nkibagamba ate omukazi lwolitegeera nti obutakola kibi nga bbaawo Katonda amujje mu nsi muno kubanga tomanyako wotandikira tomanya sente yazijjanga wa you get it so mwenna mupakase abakyala mami wange ali Masaka nene bamukubira saawa zino njala milioni ya sente agiina bw'aba talina cash ajja kukubira omukinjaagi falasiko amugambe wayi nti mpaya akakadde ka sente ojja kuyitayo kubanga falasiko akimanyi mami ayina embuzi awaka ayina ente zasobola okutundako tasobola kulemwa ate omusubuzi w'emmwanyi akimanyi nti mami wange ayina emmwanyi zajja omuguza you get it yes so bino bye mudda ku radio buli lunaku Museveni mbasekeredde beeramu n'akasente mutunulira omubaka gwe walonda mu 2021 tunulira kansala tunulira meya bo obulamu bwabwe bwakyukanga bo obubwo bwakyuka bwasigala wano nze nyina omubaka gwe mmanyi teyayina suuti nga bwayambala empale ya black afunayo ekikooti ekya grewish kati ayina apartment blocks you get it seriously eyo ye program entugga weepakasize obeeremu n'akasente weepakasize ojja kuweebwa ekitiibwa kino kakigambye engeri yokka omunaku wayinza okusemberera abalangira nga ayinamu kasente sente zezikuleetera oluganda ne bali tewali kirala sente ngenda kusasula first class mu nyonyi tule n'abalangira kuba nabo gye batuula nabo beebuuza ono mulangira waawa naye nga tobangako mulangira naye namunayi nga sente zezikufudde omulangira sente ozimanyi okimanyi nti ebifo by'abagagga n'abaavu byanjawulo ne kuno ku nsi yes ate tebakulimba teri muntu abadde bubi ku nsi ajja genda mu ggulu kubanga buli muze omubi guli ku baavu abaavu bakulima tebaagaliza balogo buli kimu kyonna omuwala bw'avuga akamotoka akalungi nga abawala bagamba mbu oyo malaaya yeetonda okitegeera ne mu Kurani mwekiri nti obwavu n'obukafiiri biri bitya bibiri mu Kurani mwekiri omuwala bw'ayambala bulungi nti abo bamalaaya naye nga muwala akola aweebwa omusaala gwe gw'omuvuuka ku age yo bw'okolamu n'obeeramu n'akasente nti abo babbi Kampala bafere you get it naye ng'okeera kukola wano n'okosa networks zo n'obeeramu n'akasente you get it okimanyi nti abawala abasinga abakola mu bitongole bino eby'amaanyi bafuna salary loans mwakyegendeza nti kuli moloka 10 zosanga mukaaga z'abawala abato abaana bavuze emmotoka ku mulembe gwa President Museveni balaba ku ntebero dyawo banange ate batulaga ekintu abakazi kye bakoze ku mulembe guno abaana abawala bavuze emmotoka ku mulembe guno nze ngenda mu restaurants oba bars or hotels n'osanga abaana abawala abatudde ku ttebo yabwe beegulira drinks n'ebyokulya ku sente zaabwe betwala out kati gwe bw'obalaba ng'oga nti abo bamalaaya biki wapi betaddemu ezaabwe yes
ojja kusanga omwana omuwala ng'omukwano omwakola mu NSSF onakola mu KCCA onakola mu meme onakola mu UCDL onakola mu President's Office ono Stanbic Bank ono UBA Bank ne bagenda out for a cup of tea gwe nobalaba nti obalaba abo beetunda naye nga bonna bakola emirimu gyabwe biru bakanira nze kansasule gwo sasula bakisharinga bebaleta biru ngoba ya milioni 2 nga buli omu aleeta sente nga buli omu adda waka you get it yes kati gwe obalaba ng'otandika you get it kankubule nadde okugamba nti obulamu bw'abagagga n'abaavu bwanjawulo sababu z'abagagga zibeera quiet wali owuliddeyo mob justice Kololo kizibu nnyo oba Nakasero nti bayokyezeo wa boda Nakasero w'Ekololo kizibu babisoma mawulire ebifo by'abagagga Kololo n'amanya bagati Princess Anne Drive ebifo by'abagagga ate ebyabaavu nakulabye Kibwa zone okuluga shimasaba tujja wakabona babera mu Kibwa Elizabeth Drive lane mu COVID wawulirako nti President Museveni agabira Ekololo akawunga ate kyali ekyo kasasiro w'Ekololo ow'abaload abeerako laptop enkadde computer enkadde ebicupa by'emenge bebbeeyi ebikadde emifaliso emikadde TV enkadde ne bateekako n'ekipande ebweru nti please take yes these are facts bwe mbyogero nzo okuwakana computer enkadde TV enkadde emifaliso emikadde bulangiti enkadde ne babisula kasasiro ebweru ne bateekako ekigambo nti please take tebasuddeeko bifu wabula ebikyakola yes abalondi buli myaka 5 bakyusa ebintu kakati ate kasasiro w'abaavu abeerako ebikongoliro ebyoya by'ensenene butwa bwa mmese nabuno obuntu obw'entula buyita butya buno obukwata entula buno buti obusooka wano mu maaso okimanyi nti abagagga ne basula mu high neighborhoods bwe balwala high blood pressure okitegera yes high neighborhoods high blood pressure balwala music bawulya high life ate abagagga endwadde zaabwe zimanyi low blood count low blood pressure low esteem na clots yes these are facts yeno gye bayita programu entugga bw'oba toyagala mazima toteekako era tosanga yodagala typhoid mbagagga teririyo tegandoza bwe bityo bikola ki bwe bibeera ate tibakulimba 99% ku bano be muyita abagagga mu Uganda abali obulungi bakulira mu family ng'ezammwe kikulu nnyo toddawo ne weekubagiza mu olw'okuba jjajjawo yali mwavu ne taatawo mwavu nawe olina okubeera mwavu you can break through no breaking through bana Sudiru Pareria yaŋŋamba yavugako taxi nga avuga special London Sudiru yennyini yes Sudiru Pareria n'aŋŋamba nti ennyumba gye basooka okubeeramu nga bakomyewo Uganda ku Buganda Road enkuba bwe yatonyanga nga balembeka n'amazzi amabaafu amanalako ne ku interview arajivu oyo ng'abyogerako yes nebe balemerako consistency okulemerako ekya okufuna emikwano egikugasa emikwano egyongera value to you sigasiya yenna ali ku nsi kuno nobeera mu whatsapp groups 10 nenga bw'oba olina challenge ya mitwalo 10 tusobola zifuna zikugasa ki olugambo lwonna oluli ku nsi kuno gw'olumanyi omwana omuwala yasomako ayina diguri obeera otya okubanga gwe senta ya kasasiro senta ya kasasiro olwo yakoma mu S4 olwo yakoma mu P7 omwana omuwala yasomako wali badde nga buli mwezi olina akatabo k'osuula waliko omaze okukola ki okusoma bw'oba oyala kumanya byakufumba manya nti ebyokufumba ku social media kwebiri bwe manjala kumanya lifestyle abantu bambala batya kwebiri you get it ne tusobola kubanga gwe center ya garbage in garbage out bekimu kikungania kugwe okay kyali kintu kiruma bazadde nga mwana wabwe lwabakubira essimu nga alina ekizibu kiruma abazadde kyali kintu kisanyusa abazadde nga mwana lwabakubira essimu ne basanyuka agalabaga nti ntaddeko kasente kebera ku simu yawo mpereza amafuta okiwulira ate mu ekirala ne bw'oba toyina mulime essaawa zino muyige kalicho yokubeera ba volunteers okola pro bono okola nga tosasulwa yes kola myezi 3 bwe banaakulaba nga olina talent bajja kulitaininga yes yingira nga ku radio 4 ogambe you know what nasoma kino sina mulimo naye mbadde nsaba kubeera volunteer kanjira nyamba yambako yes oprovinge
Nabensonyi zibakwata bagaye mwana nabaddewo. Temu giving up kusaba milimo. Okay. New Vision monitor bweranga emilimo URA eranze Civil Aviation Authority KCCA apply. There are many people I know in Uganda abafuna emilimo strictly on merit. Ngataina muntu gwali aguliridde nga yakufuna kuki ku merit. Nego osaba otyo omulimo emirundi 50 n'ogamba emilimo gyabula. Don't give up. Abayitale bayina enjogera nti konkona enzigi waliwo enzigi ezijja okuggulwawo. Sikalango konkona. Yes. Sawa msikize njoba kama mukuru nakuba hands down. Try to give things up. Never. Tebamanyi be muyitana mu. Emotoka bwezigwa kwa accident. Ambulance zinonyewo eberedduka faster than emoloka zabadde involved mu accident. Yes, enyonyi zi crashing every day. Enyonyi stopping ozirinya. So message eriemu buta giving up ekirala bakita batya okwerwanako newe improving wasomo inaka degree ko kamu omuntu ayina ka degree akamu ku mulembe guno nobody listens to you nayo okole courses obulala wakomwezi gumu ogatirize okitegera atezi mu courses ziri online za bwerere ontegera za bwerere. Okay. Yeyo programu entuga. Programu entuga mpuliza tugenda kwata mu katonotono tukomewo mukufranga shumba yogedde ku mami nontanura njagala tujafuna yakasera lisi tukomawo kuluga shumba tugereko ku nakulaba cyala mu kyerutegeeza bana abo buwala cyala lwa mama rather onansonyiwa kuba bade bacyala naye abacyala abatusukkako lwagamba ati bannangeyo bakazi ba mama muve mu bulamu bw'abaana bammwe. Lwaki bamama muve mulamu bw'abaana bammwe togenda makaga mwana wo tokola ki niyo oli yale mama mbo kujja n'amanya ebifa mu makaga omwana we mulimu abakyala nga bibanyiga ngazze kukola woki kujja ko kulaba mwana we ali mu mbeera nnungi olumumu ekyenda kimulumye. Mami wange buli wajje Kampala tubeera naye mu lutalo tayagala kusula nnaku 2 ayala kuddayo ku mirimo gye buli lwolaba mama wo najja makago n'amalamu omwezi oyo manya luza tukonye ko kuluna kulaba mama lunaku olweggulo fe twamazaawo ekisooka tiwali baddewo special day for mothers ekyo kikyamu tulina okucelebrating aba mama baffe every day every second every minute every hour so kugamba nti waliwo special day for our mothers it's an insult to our mothers. Tewali bantu batubonabonedde nga bamama baffe. Imagine omukazi okumala n'emyezi 9 nanywa ebikawa byonna yetisegwe nakuzaala abamu babazaalira mu nsuku abamu ku makubo nga babatwala mu malwaliro. So lunaku lw'eggulo lwammwe abali ku social media abali ku WhatsApp baba kamera aba showbiz ne kati fenga bagashumbe bye tubikola. Mami wange mu celebrating evidence mami wange kyagala okulya kyalya fe twina family twina pool ekisooka talina biru gyasasula bino mazzi masanyalaze biki ebyo byonna babimukolera ku kyalo waffe waliwo akaduuka ayina unlimited access okujjayo kyayagala ye munywa akabiya ne guno omwenge gwe bayita Baileys agenda n'abijjayo ne batu invoicing affe mami chupanga y'amaanyi eyo kitajinyonga gachumba wali kituufu nnyo esebu bano babebi abatumba buli lunaku bamusinga ki ate bayina mama Frank ayina okujinywako eyo kakati oba osobola okugulira bubebi wa mu champagne y'emitwalo 8 ate mami wange omugwa ecupa ya Baileys y'emitwalo 10 wa 15 kituufu nnyo kati nze singa bankubye jeke wano today omuntu gwe mmanyi nti 100% balinganga basatu abayinza okufightinga nve mu komera mami wange kwali shira kwali n'omuntu omulala then ne baganda bange you get it. Yes. Mami woye muntu yekkango li mu ICU emulago ba doctor nga bagamba nti esaawa ze ziweddeyo naga mumulekeko ebyuma mami woye kayinza okuwakanira paka kukadde kali mami wange alwani atyo omukyere ku mikolo gy'abantu ayina okuba n'omukyere mu store ye ali mulayini mukazi wattu ku mikolo tikiriyo nze bwe ndaba bamaama nga balwanira ennyama ku mikolo ngamba bano bazaalira bwereere tosobola kubanga bazaala abaana katonda abataddeko emikisa gyabwe maama wo n'alwanira emmere ku mikolo it's impossible ate ekirala emikisa giva ku bazadde mwabampuliriza essaawa zino bw'oba nga olina challenges ez'amaanyi togenda wa pastor
togenda wa prophet gine emiyayo egiri mu Kampala togenda wa Mulubale gende wa mama jali bwaba kyali mulamu omubulire challenge ezoyitamu otule ku bisambi bye akukwateko emikono akusabire omukisa guva wa mama sigine emiyayo jamu mama bwaba yafa genda ku ntaana ye aho gamanzi kati kampulirize omusabire jali nawo omubulire challenges abantu tebafa babawulira tebakulimba omulambo oba maite ebera mu ntaana naye nga soul ye eri around hovering actually abamu kufe to survive obutwa abatemu bangi olwaba ancestors bafa batukuuma emyoyo yes ekyo tokidibate nga nako ba ancestors bafe abatukuuma kankuyeyo nakulumulwe nkakasa nti amaanyi gano gyegali nze nali nsimagolinga nnyo full time simagola kayihulo yatulemesa okusimagolinga ng'akyakulira unity emu mu URA yali embye nnyo anti-smuggling unit yes olumu nkeera ku makya nga sewulira maanyi wali obaddeawo nga toli mulwadde nekiwewulira maanyi nga teweetegeera nga seetegeera naye nkubira bannange twali tusomosa taaba sigala abantu asinga tebakimanyi nti agamaata amanene gatikka ebintu bya fuso nalirya kwa ngende kalangala duka damba baliteeko basina maanyi nemba kwebagana esewulya bulungi era sijja kukola zali ziringanga saa 8 ne ogwekyo ne bawa interceptinga mu kugezaako okudduka babiri tebasomoka tebasomoka nibagoninga muki kati omubiri gwange gwampa message nasiba nyine ekimenyomenyo kyesirabanga kumbe bakulabula olulala nali mwavu mikwano gyange bagenda emweya for Christmas nange nali badde ngenze bali bakomawo kamunye yonna wali yavaamu my god okitegeera amaanyi ago gyegali goli musiraamu si bwe kiri omugenda emeka ejjinja eryo mukola ki twetoloola tusabirako bingi byetukola mulikwata nakombo kikkirizibwa tulikwatako n'oyogera awo ensonga zo zonna eziganye webale nnyo nze lwaki bwe nkwata ku jjinja ly'abajjajjange nti olwonsamidde bajjajjange bandekera omusiraamu kiryoko ogenda emmeka okwata ku jjinja naye nze bwe nkwata ku jjinja lya jjajjange olwonsamidde bwe ngenda ku ntaana ya jjajjange gwe nnyinako akalandira mwe nava nsamidde nze ndi musajja mu katoliki abakatoliki bagenda namugongo ne basaba abajulizi ne bafukamira ku ntaana zaabwe naye munyonyo waliyo entaana y'omujulizi era mbasangayo nga basaba kiryoke okufukamira ku ntaana y'abali ku ddembe naye kirimu sitaani okufukamira ku ntaana ya jjajjange nakiwiddeko n'omusumba omunga faaza omunga aga nti ettaka lino ery'ennamugongo ekiri tutwalayo abantu ekibatwazayo kukwata ku ttaka okwafiira abajulizi kati ze bwe nkwata ku ttaka jjajja wange wawumulidde ng'ate bwe mukoowoola mpulira abeera waawo yes ekizikiza bwe kijja n'aleeta ekitangaala olwonsamidde Israel nayo waliyo era akafo ke bakwatako si bwe kiri waliyo ebiggwa webale nnyo kiryoka ogenda Israel nenkwata ku biggwa bya Israel ku mayinja agaliyo nekikirimu sitaani okufukamira ku ntaana ya jjajjange oba kitaata wange abaddugavu wake up muzuukuke nange ndaba nnyo omukka masinzizo gano buli sinzo olaba wabeerayo omukka bantu bambanga naye ebyo nga bifaanana ekyoto kya Buganda lindako lwaki akabaani kakumwa mu kereziya kalyoke naffe tuba tusabiddwa akabaani kabaawa wonderful lwaki nze fe abalunzi b'ente tukoomera ente abasinga tebamanyi kirimu akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi tubuuse abaddugavu kiryoke ogenda emeka okwetoloola ejjinja nodikwatako kiryoke ogenda Isirayiri ne mukwata ku jjinja eryo ne mwogera naye mbu kirimu sitaani okukwata ku jjinja ly'abajjajjange okitegeera yes papa takwata omuggo abaana gwo nze lwaki effumu ly'abajjajjange abaliwo emyaka 4 nga nze nabasikira bwe ndikwata nti olonsamidde sitaani you get it yes pya bulimba ate ndaba bintu byagala okukwatagana bino abakatoliki ate Jesus atugamba sajja kudibya nono zammwe ane mu ddiini y'obusiraamu mwe ekirere ekyo sajja kukola ki kudibya you get it so ebyo bye mulimu ebyo mwe mbagambye bwena teri pastor teri reverend teri prophet akuwa omukisa guva waka
for example tosobola kubeera Kampala ne weeyagala nga bajjajjaabo amalalo gaabwe gali mu nsiko omuti ne gumera ne guyita mu malalo g'abajjajjaabo ne gwe oli mu Kampala obuukanga nnyana abalamba babazika mulimbo nosanga nga n'ekijja bakijjawo dda you get it nze nseno ngitambudde abazungu kizibu nnyo okumala omwezi mulamba nga tagenze ku malalo g'abakitaawe okuteekako ekimuli yes. Ate munanga bamu batuukawo ne boogerayo bigambo ng'alinga nnyonnyola omuntu omulamu n'omulaba ng'ayogera ddala munnange taata munnange maama munnange yes. bino bye mwogera ne mwefuna muli batuukirivu nnyo these are facts why should I have a special relationship with a saint gwe simiitingangako kiringanga oyagala otya Katonda ate n'okyawa neighbor tosobola kuŋŋamba nti oyagala nnyo Katonda ate wakyawa neighbor wo mbeera ntya ne special relationship omanyize Francis abasinga temukimanyi yes ate namanyi Frank aliva mu Francis mbeera ntya ne special relationship with the saint called Francis ng'ate sina relationship nungi n'abajjajja nga abasookawo olinga ndetedde kino ekyabapapa buli mugamba alondeyo erinnya nono yalonze eryewo abasookawo ng'ayagala akolenga oli singa nsazeewo nti okulokoka manyi Pasa Bugingo ndi bubi nnyo nti ndokoka naye Bugingo namugamba oli muganda njala nnyo Pasa Bugingo oyo namugamba ekyokulokoka kisooka okikole ki akijje mudde andi bubi nnyo ndokoke kati singa nkyasazeewo nendokoka sisobola kati abalokole babiriivinga mufe abatali balokole tuli bulamu bwa sitaani si bwe kiri kati ndokoka nti enkya n'envumu ya sitaani yankuumye emyaka 5 ku nsi kuno sisobola sitaani alina kyakuyambye emyaka 5 olaba ku nsi kuno sikyaweza myaka 5 ku nsi kuno amalala kitegeeza nyina okusooka neneebaza sitaani okunkuuma paka lwe ngenze mu bulamu obuki obupya sisobola ku celebrating the future nga sinaba kufukamira wansi ne appreciating the present njuga nti lokoko gende mu ggulu lokoka ekyo eggulu kyonna kigamba kyakudibeetinga ekyo ggulu oba eggulu gye liri lwaki Katonda yansoosa ku nsi yali ntutte redirect ekirala mwabagamba eggulu mukola ki ku nsi mugende mu ggulu tukolera ggulu okolera ggulu ate okyakola ki ku nsi lumba eggulu ate nga tukaba twagala nyira tonna mu kifaananyi kye ate n'abagamba eggulu bwe libeerayo ffe tujja basookamu eriba ggulu lyakubaayo yes kubanga Kurani yamwegamba nti Katonda aliwo omukisa alisonyiwa omuntu ayamba bannamwandu bamulekwa n'abanaku era tugamba mu Kurani nti Katonda yasonyiwa omukazi malaaya lwakuwambwa mazzi kola kisa yajjamu akagattoke n'agiwa amazzi n'enywa n'agenderawo mu ggulu singa Allah ayise mu nsi muno n'agamba ndagayo ekikolo ky'ekisa kimu ky'okoze wiiki ewedde kale omwezi oguwedde kale omwaka oguwedde eddiini bikolwa eddiini bagita humanity ubuntu tokola muntu kyotayagala kukola egye bayita eddiini you get it eddiini sigenda mu kkanisa si muzikiti si buli abagamba nti mukama baliraba obwakabaka bwa Katonda bantu bagenda mu makanisa mu kereziya mizikiti nga bajjudde obukyayi enge nga nze n'okuwa obutwa yenga akulaga wali tavaawo ku katuuti bati bakulimba bantu bangi atalinyangako muzikiti mu kereziya naye nga alina pure heart bantu bangi abambala sekapulaali sapule naye nga omutima gwe muvundu bantu bangi abalina sigida ng'evaano paka ku nnyindo naye nga omutima gwe mukyamu nnyo musajja we yayimbira sapule muzijjeemu lwaki ate Katonda afuula babinojjo ba billionaires mu abakeera mu makanisa n'emizikiti ng'oyambadde silipa ya bbulu mu myufu ate ffe gye tuddukira batuweeyo batuyambeko okulakulanya eddiini munange tugendeko omugagga abayambi bwe bakugamba teri muntu ayambye banaku nga musajja oyo bapulezidenti bonna bobote baamini balutwa omanyi nti abaana be bonna abaana babakola mu gavumenti zino bwe kiri waliwo ne yaŋŋambye nti ne famire yankwanga yaweerera abaana baayo you get it ebyo byammwe era gwe nkubulire gwe mugana ffe tujja kubeera mu ggulu ne Yesu nga mudigida tunywa ka champagne gamba gashumba nga situina time webuze gashumba yajja atya twakola ebikolwa by'ekisa twayamba bannamwandu
bamulekwa n'abanaku baana bameka b'otayinaako musaayi b'oweerera ggwe toyina muweerera masomero international schools look for community school mu area eyo oliko kyokola yes bakadde bameka gwoga nti omukadde ono obulamu bwe bwonna nja muguliranga kasukaali simulinaako luganda ebyo byebikolwa ebyekise binabatwala mu ggulu oba mulyagala si bino kukeera mu makanisa mizikiti ne mutulekanira ekiro yesu you get it kyokolera abantu banno katonda kyasiima yes batuka katonda yalekawo faraawo lwakugaba ogamba otya mbu maama wamupostinze ku status ye nonsense maama wo buli lwofuna siringi omutwalo gumu muweerezeeko 2,000 bamaama baffe tebaagala perfume zino ze baalagira baagala bu perfume bwa layisi ka lotion ke ka gomesi n'abantu babeere bulungi bawangala nabo maama atuuka atya okulya entula okwagala okulya akanyama nga tekaliiwo ng'abaana muli mu Kampala mwepanka maama we yakuzaala n'akuteeka ku nsi abeera atya nga embwa bwe ziva mu ggobe zisula mu ddiiro lye you get it oluggi lwakuyigiikiriza kati ndabalabye eggulo my mother biki my hero mami webbanga lyamaze ku nsi ng'alwadde emirundi emeka gye wakamusasulira medical bill mami we ddiiro yali omututteko out yes mwenna balaba Cafe Javas KFC mirundi emeka lwogula Cafe Javas oba KFC n'ogenda naye up country tuli muzi birthday z'abagalwa tukola kasumuluzo noyita ne bakateeka ku baluni za red ne black n'owo mwagalwa maama waali eyo ne muzikola ate enkyomuyayo ne gudduka naweta nakwogerako buli kibi naye nga nkulaye buli kirungi wakimukolera buli kirungi wakimukolera okolya girlfriend wo oba mukyalo wo birthday party ya bukadaaga 2 naye nga maama wo mu bulamu bwe talina kantu kalungi kalaba mu ddiiro lyo oba mu ddiiro lye odde otya amaka mwe bakuzaalira nga togulirangamu wadde suwaani oba fork oba ekikopo oba eglass oba bulangiti oba omufaliso what type of a son are you or what type of a daughter are you otegera ndowooza bakuuza maama waali ati ntudde nno muwuliza njagendayo omwezi ogujja bwetuba mami wayina okuba nga ayina unlimited access ku TV zino zonna ng'abiraba you get it so eyo kye bayita celebrating your mother ffe daddy waffe yafa cancer 2019 ekisinga okunnuma saamanya nti yali ayagala nnyo ebimuli katwamutambuza amalwaliro mangi kiro oyo buli yajjanga okulaba taata waffe mu ddwaliro ng'amuleetera ebimuli kati daddy waffe buli wamudischarginganga nga kyasooka okukwata bimuli kati nakitegeera nga maze kufa yali ayagala nnyo ebimuli okitegeera singa nakitegeera nga bukyali naligenze nga Masaka ne mutwaya kuki nomutwalyangayo ku bimuli baba butonotono nno munanga abazadde abasinga kati ffe kitaffe yatugamba mu ddaame lye naye bannayuganda njala muyige kino ekintu bw'okubiranga omuntu simu n'akuwa bize tone toddamu mukubira abajja kukubira abagirabye kati ndi live wano ku TikTok by the way TikTok account yange noonya Frank Gashumba official Frank Gashumba official ndi mu streaming live niyo yakankubira emirundi ena ne muwa bize tone erasigala akola ki cheka mukoneko no sobola badde sabaka tujje obaka buno oyogereko naye ayinza okuba ina kye yeetaaga ndowooza nabo bututi simo zineetaaga nzimanyi era bwevuga wano shonji vaako bwevuga ne buno ekisooka enamba teri registered akubye emirundi ena muwa bize tone era kyakuba ajja kulinda toba na mpisa bw'okubira omuntu emirundi 2 n'akuwa bize tone toddamu kuba bwe buziba muweereze just a polite reminder akonyeko yes kitegera ndowooza mukulu Gashumba nakulabye wano nga werali oli munaku wavunyolwa musinyoli yafudde wadde oyina kweyagala okwogerako madde muli abuulizi sigenda nga yojasabira naye ebukalango mpulira abantu bagendeyo ne basabirayo badde naye nga kitalo nendoza abadde akuze abadde n'emyaka ng'emeka badde ayingire badde yasoba dda mu 7 abadde atambulidde ddala oyinza okuba kakalango nkwate omukulu ono okay kali kanjira nze ntambula mu kkona bwano mpola mpuliriza tukyagerera maaso ensonga zigenda okuba nga tukoonako mu kadde kano waliwo essomero wano lye nalabyeko Kabojja Junior School essomesa essajja baliyita muwummuza babadde bava ku trip
n'abaana akana akalenzi katudde litandika okukayitaayita litandika okukotigatiga lyagala kalikwatirire bambi omwana daweereza message ng'agiweereza maama we nga bannaye ndi wano mu mmotoka y'essomero naye omusomesa wuuno mumuza afuukidde ekizibu angambye mukwateko wano ne wano ne wali mu ngeri yokkabasanya era maama yali yanguye n'aweereza n'ategeezako poliisi essajja lino baaligombye mu Ddobwala yakula okutaano balisinze kwa limanda ligenda kudda nga 19 senga omusango nno guno gunaalika mu vi ogw'okwagala okuteeka omwana mu bifo bitajja kusiba emyaka egiwererako ddala kubanga kimu ku ebyo ebimu ku eryo etteeka eryayisibwa mulijjukira erikwatagana ku mukwano ogw'ebikuku omwaka oguwedde naye kyandeetedde okulowoozamu ne ŋŋamba nno amasomero kyeka ndoza ke kaseera tukiza abaana babeerenga n'amasimu kubanga omwana ono mukulu Frank ge babadde batigaatiga batyo yekubidde endulu eri maama we n'amuweereza ka message ya list maama we n'abeera ku reactinga naye amasomero muddemu okwegendereza bannange abaana b'abantu baba babawadde mu making sure nti mubakumye bulungi nnyo. No, it's beyond that. Oyo omwana yasobodde communicating ne bazadde be kubanga ali free with them. Abazadde kintu kyo namonjala mu mpulirize. Njawulo y'amaanyi respect and fear. Njagala omwana akurespecting naye nga takutya. Ffe masomero ge twasomera baatukuza tutya. Okiwulidde? Yes. Baatukuza tutya. Kati omwana ono yasobodde oku opening up n'agamba muzadde we respectinga nnyo muzadde we netamutya. Twakuzibwa mu masomero ng'omusomesa ne bwajja nga zipu tiyagisibye toyinza mugamba kwabo n'omugamba ajja kubuuza wagira byotya ate gwe musango era olabye Range Rover ya black parkinze. You get it? Yes, sir. So omwana ono kulipotinga omusomesa sign ya buvumu. Omusomesa yenna agezaako okwegadanga n'omwana gwasomesa. Omusomesa oyo yeetaaga kusuula tumusuule mu Indian Ocean mu makkati nga tutaddeko ejjinja eddene. Bw'oba owulira ng'olina amaddu mangi ebyokusomesa abaana biveeko ate mbu kino kyadde kyalamusiyaga. Mwana mulenzi okiwulira? Yes. Era omwana ono tukwebaza okuba nti you opened up to your parents. Namwe abaana mwenna abaana abampuliriza n'abazadde abazadde muteekewo embeera ng'omwana omwagala nnyo naye ng'ate takutya. Okitegeera? Singa omwana ono tabadde free ne bazadde be teyaliyogedde. Ekyo abaana baffe bangi abafunye such similar challenges at school niyo olw'okuba batya bazadde baabwe n'afa nakyo. Waliwo keesi gye mmanyi essomero yalikawo empaawo omwana omuwala taamu yatandika okusoma n'agamba mami siddayo kusomera eri n'agamba siddayo ne bamubuuza kiki nti siddayo paka lwe opening up n'akaaba tewaliwo ticca nkuluusanya. Surprisingly ne ku universities okitegeera ndowooza. So omwana oyo yeebale kyekyo ne mu creating a rapport. Kati for example nze nkyasobola kuzaala mwana yenna from P1 to P7 alina okusoma from home. Oba muwala oba mulenzi abaana buli lwe basoma nga bava waka ba opening up ku bazadde. Okitegeera? Yes. Kubanga Katonda obeera otya mu Kampala nga a few meters from where you live waliwo essomero neteeka omwana mu kisulo. Actually nyamba next week tuba tutuuseeyo njagala nkuvugira layini eyo. Abaana baaligenze mu bisulo mu senior 1. Otwala otya omwana mu kindergarten n'abeera mu kisulo negwe n'osula mu libaala mu Kampala ng'oyenjeera mwana wasuleyo mu kisulo. Omwana n'akula n'eddomu mother gwe batasharinga naye culture. Kyova olaba ndaba abaana abali misguided ate ng'omutawana teguli ku baana guli ku bazadde. Omwana buli otuula naye ku dining table ne olya naye ekyemisana oba supper there is that bond. Connection yeyo mu connectinga. Yes. Okitegeera ndowooza. Kati kana akaana ka openings up ku muzadde kubanga waddewo bond. Singa omuzadde abadde mukambwe nnyo omwana yalitidde okugamba omuzadde we kati ekidyo kimanyi ekisajja nga kimusiyaga. Ekyo ekisajja kyetaaga kusuula mu Indian Ocean. Teka weriri lyayita okulusanya oba okugezaako attempted. Okitegeera ndowooza.
kyekyo. Okay. Mpuliriza awo nawe bwe watu tuli abekasesemba tumidde abali mukundaba abali mukutuuliza Radio 4 Radio 7 Radio 8 thank you so much. bakwagala nnyo ate naddala b'Emasindi nabo bakwagala nnyo abantu b'Emasindi mutu celebrating nga tukyali balamu. Yes. bw'oba Gashumba omwagala nnyo bw'onsanga mu supermarket ngule ecupa ya champagne ngulire enkoko mpute busupu mpente okisegera yes. saagala ala singa enkyansazeewo n'antwala mu bulamu obulala Gashumba abadde tazikangawo naye bwe nali ku nsi did you celebrate me muyiga okucelebrating abantu nga balamu sachi feeling nako kino kyemukolera ku ntaana wano ekirala love etalina bikolwa teriiyo omusajja tayinza kugamba mbu I love you feeya nga tagguliranga naka chocolate tekisoboka ti wali love etambula n'okuwaayo love yabikolwa nali manyi nti yonjagalanga bwendi oyagala mutima tewali muntu mwavu atasobola kubeerayo kantu kawaayo ate mukina abawala kanki bagambe bw'oba odeetinga omusajja nga mukopi nga mukodo nga mukyadeetinga ate bw'anaakuteekako empeta kigenda kubeera time za 100 tebatera kubamanya osobola omumanya why not ebikolwa bye bisinga nina omukyala mukwano gwange yali adeetinga omusajja omu ku baloodi mu Kampala muno nga bamaze emyaka 2 musajja mu loodi nti ali worth over 50 billion niye ngamba Frank mu bulamu bwange relationship eyo nalabako emitwalo 5 gyokka gyali ampadde biliyoniya abaana abo bayita mu bizi w'abawala abo tubalaba kubeegomba abawala abamu ne barejectinga okubakwana batuufu Jomalo yayimba oluyimba nayina omukwano gutasangika naye abasooka banyonoona ayagala aleka awo n'agenda so omuwala ayise through such disappointments badaye akube esimu yamuku Frank soko omuleke muko soka wereze banna Uganda naye mpuliriza betu tucyangira okubanga tutambula nkwebaza webaza okubanga ocha jekomideko ensonso ze 13 tonyezaawo 3 ne 10 tonyezaawo mu Sam Radio 7 iraka lyabijukuru bobu kama bwakabarega ensi betu bekyagera maso n'okubanga etambula tubaddeko ku nsonga z'abaana bwezityo nkunyonyodde nti omwana Kabojja Junior School omusomesa badde agala muko abasanya ate mwana mulenzi so aona tuyiseewo ne twongera okubanga okay ampuliza bwete bekyagenda maso n'okubanga tutambula mukulu Gashumbi baluwa agirabye mukulu Kyagulanyi kibiina kya National Platform mukulembeze waakyo ayagala abakulembeze mwankole bonna baveeyo bagambe ku CDF ayitiridde okukozesa olulimi oluboola n'olusosola mu mawanga era bo babyejjiremu bamuleke afine ekintu kye awamba abantu n'abateeka mu basement n'abayigiza olunyankole lwampaka ndayira nga ntya Katonda ebbaluwa sinabagisomako simanyi na content ate kyaseetaaga nagisoma bakuserera mu katale oyombera mu kkubo baveeyo bamugambe kakati ekibuzo bw'oba ogamba ab'omwankole lwaki bomwankole Kyagulanyi you started it we are going to end it I'm happy ndi musanyufu President Museveni webale nakyoge maze emyaka 2 nga ngati effujjo lino lino koma okuwemula okuvola abantu ne muvola President Museveni first lady first son ne muvola Ssaabasajja Kabaka a very innocent person ne muvuma n'Abagereka olulyo olulangira ne muluvuma ne muluvola kati President yagambye nti ekyo kikome era kyakomye bw'oba oli musajja gamba nti bwefugu so President Museveni webale finally social media it's a platform ya creating buli muntu abereko kyakola beremo n'akasente ninge emiyo gitekinze over lisense simanyi mirundi emekabwe nagamba General MK ku nsonga eno it's getting out of hand democracy tategeeza kubeera ne unlimited liberties nga insulting abantu we can disagree politically but you don't have to insult people novuma Museveni novola first lady novola Ssaabasajja Kabaka novola n'Abagereka kitegera ndowooza bwengolowooza n'ensi yo buli omu goba toli mu byamawanga lwaki wawandikidde bankole ne bavumba Abanyarwanda okuva ku makya paka lwe buziba
muyampe mule ebigambo bazadde bange nga nkola program ku BBS eyo nga anvuma lwa kabaka wange ndi musajja muganda kabaka muganda mwana ngambe ekigambo ekinene namanja kabaka namvuma ekikini ngamba naye wano wetutuuse Ssaabasajja kabaka abasawo bamu advising agenda awummule omulangira wa Ssajja natu updating Katikkiro wa Buganda the official spokesperson n'atubuulira Ssaabasajja kabaka ali mu mbeera nnungi improving fast Kyagulanyi n'akola press conference n'akunga emiyayuje mu gibanje kabaka Kyagulanyi kabaka omuyita otya tova mu lyo lulangira Prince Wasajja atukonfaminze Nabagereka atukonfaminze Katikkiro atukonfaminze abaana b'olulyo olulangira batukonfaminze Katikkiro mulangira George mubanje kabaka Kyagulanyi yali luweereyo n'akunga abantu okutuusa obulabe ku bantu abatali baganda yes bidi records Kyagulanyi you started it we are going to end it muliako n'abamu bagamba bafuga eggwanga mbu nga si banna Uganda nabyo mbiwulira nga biyitera okutambula ani asalawo who is a Ugandan nze ndi munyarwanda bajjajjange baava Rwanda Kyagulanyi bajjajja bwe baava Burundi Kyagulanyi mulundi kubanga ekirungi n'abalundi constitution ya Uganda bali cognizinga oli bakugamba nti yeddira mbogo chances ziri 9 ku buli 10 nti mulundi yes dine gwanga dene lirimu abanyankole abasoga abaganda abanyarwanda abagisu fena we are all Ugandans era fena tukalinga passport eriko the Republic of Uganda ebona tusima byaki ebyobufuzi ebyobukyaye yabitandika Dr. Kizza Besigye wano the official recognized credible position leader for 2001 byaliwo byakatandika kati byaliwo Nemo bia biri mwawo mukalute byaliwo biri ine dembe lyokuwagira Kyagulanyi nze sina dembe lyange kuwagira Museveni oba Muhoozi just answer me I will give you an example abana ba Kyagulanyi bavuga pichipichi ezirike bipande bya Kyagulanyi which is okay nobody has ever stopped them teri yali abakubiye abana bavuganga boda nga ziriko ebifananyi bya General MK oba cha President Museveni sebo buganda nga bubayimiza ne bubijjaku yeri statement buli akyawagira Museveni wano mu Buganda najulidde kaawo nge etambula nti buli akyawagira Museveni nga ali mu Buganda wano bagambye aite kigambo kyakozesezaawo naye nga si kirungi buli akyawagira Museveni nga oli mu Buganda muno aite kigambo kye bavumye naye nga kiraga omuntu kati nakyawagira Kyagulanyi oli musiru oli obusiru bwo buzaale vice we yatugambye baagala ababaka 10 kitegeza ba conceding edda Kyagulanyi atubule ekyagenda okukola mu 2026 ekyamulema mu 2021 okutwala obuyinza anti yagamba yawangula by the way then General MK yali adumira land forces kati yadumira amaje atenga ye first CDF ayina obuyinza obuli ku level ya commander in chief ndezola bakati promotion ezisinga yazikola n'okukyusa abasirikale Kide mushi yagambye semateeka buli akyawa kyesitegera ani akugamba nti fena tulina kulowoozanga ggwe Samola yambadde saati ya kala kireero linga orange gwe yambadde kala ki nzirugavu nze ate limunjeru lwaki onsalirawo kala gyenyina okwambala President Museveni yakyogera mujjukira bana batumba avo abatujju bakuba bomu eno ekoma mboga banje balira embizi n'agamba omuntu agenda mukafunda ake nalira embizi matamage n'anaba n'avaayo bikwatirako bwa obulumi go obujjawa taliridde embizi mu taxi mwoli tagirese makage agenze mukafunda ke embizi alidde embizi ye atambudde mu kibuga ne bwe mutuga yamanyi we bali kati gwani akuganti fena tulina okuwagira tulina okuwagira ki nope who tells you that biraba nakwe biva bino tulaba security byeri mukola buli muntu atakkiriziganya na nope bajja kuwemula bakuvole nzaba bana banzivola ba reportinga ko Facebook account yange emirundi 12 Facebook negano jijjayo omanyize nasoko ku exposing Kyagulanyi wano he's a fake master likadingo he's the best political comedian Uganda has ever produced waliwo buli eranda niyo waliwo buli etake basabura nze nyina bode ama bwe bukuvuma n'otawulya ne bulumba abaana bo ne bulumba bazadde bo ne baganda bo kati MK yabagambye
muddemu mufugume muddemu mufugume akasirise nkalaba kati ku mutimbagano. This is the country I would love to live in. Nga buli muntu alina eddembe ly'okukola ekintu as long as tekinconvenience nga muntu muki mulala. Emitimbagano girimu akasirise ennaku zino. Muvume. Okitegeera? Lwaki gw'olina eddembe ly'okuwagira Kyagulanyi nze sirina ddembe kuwagira General Muke oba President Museveni? Why? Just tell me. Lwaki olina eddembe ly'okusaala ku Lwokutaano nze sirina ddembe kugenda mu kyaki Rubaga ku Sande? Minister wa Justice yabadde ku BBS Telefina mukulu Mawu naga nti mulina ekintu kye mutamanyi nti government yesinga okuba ne intelligence n'okumanyako buli kimu just olw'okuba nti tebyogera. Yes. Ninga baba kimanyi basirika bakwata omuntu ngati Commander in Chief w'eggwanga he's the best consumer wa intelligence. Kwa buli kimu kimutuukako. Okitegeera? Jesus ne muvuma kino ne muvoola kiri. Tunayogera endowooza etaliimu neeyo. Kiri nomo. Wansi mu comment. Wakayima Nsereko muganda wange tawagira Nopu. Wa Nopu. Can I disown him? Nze nawagiranga Dr. Kizza Besigye. Nga daddy wange muwagizi wa President Museveni. Tewali muntu mu Uganda wano gwe mmanyi yali ayagala President Museveni. Naye naali mu taata wange. Ne taata wange yanzalukako. Yanvumako. Yampemulako. Daddy wange bwe yalwala kansa Dr. Kizza Besigye yamulambula. Ensambya n'okuziika yajja okuziika. You get it? Yes. Dembe ly'okwagira kyoyaga nange nyine ki? Eddembe lyange. Nerye fujjo oturepinga to believing mu kyoyagala. No way. Tekijja kukola. Dine gwanga lyaffe. Abanupu balina mistake, NRM yina mistake, PLO yina mistake, FDC yina mistake, anti yina mistake. Abasiramu balina mistake mu gwanga muno, abakatoliki, abaprotestante, aba Seventh Day nafa ba believing mu dini zilizo original. Fena tuyina mistake mu gwanga muno. Gwobo ina chachi yo lwaki ojja okwokyesa sabo lyange. By the way. Ite ne umbira bakunyawo. Watu bambalaba. Oyina chachi yo ng'ogenda mu sabo lyoli ng'olyokya. Likoze eki. Atenga musematika mu freedom of worship. Yes ko byonna basabira mu bisabire. Oli omusajja ayinza ogantinze bwe ngenda mu sabo lyange n'ensaba Katonda ampuliriza. Actually kigambo ekirifu essabo kitegeeza basabirwa. Ndowooza lwe lugano lutuufu. Bwe erye jjogo lyakomye. Bw'oba omanyi nti weetegese okukola effujjo mu kalulu akajja kusekeredde. Kusekeredde. Genda okampeininge olonde gw'oyagala. CDF namula byagamba. Bw'oba weetegese mugenda kuwulira Muhoozi Kayine Rugaba. Yagambe nti mwabatamumanyi. Lwaki we butandika okubakwata nga muzizza emisango mubireeta mubiza mu bya bukusosoza busosoze. Mwabatamanyi Muhoozi Kayine Rugaba mugenda muwulira. Ddamu omuvume. Naye abamu tebaganda kukwata baganda enkwata gyakwata maate etali bulungi eyo bateeka mu basement basalako birevu bayiriza Lunyankole enkwata kati oyinza complaining nti bakusazeeko ebirevu ku government eremenya abantu amagulu nalongola badduka mu looji embeerero giyingira totakwata nakubo dikwa programu entugga mali lwaki tugita ntugga entugga kye kisolo kisinga obulago kisinga okulaba ewala bolaba entugga edduka engabi tebeerawo. Can you sembu bakusazeeko ekirevu n'envirimbo ey'onsonga? Government eno kujja mu buyinza abantu 5,000 baafa eruweero 5,000 half a million. Half ki? A million. Gwagamba nti bakusazeeko ekirevu nga abantu babamenya amagulu bali mu ntaana. Nodda ku radio ku TV n'okaaba amaziga biki. Komanda wa nkiddemu ejje ly'endiga nga liduumirwa empologoma. Owulira ejje ly'endiga nga liduumirwa empologoma liwangula ejje ly'empologoma nga liduumirwa endiga ye Nuupu. Omukulembeze tavaayo kukaaba bakoze kino wagenda mu byaki nti twagamba tuli babi beffe nabadaba style yambala engule Besigye ne Museveni bebamu ekintu ekyo kyannuma. Tewali government eno muntu gwere terrorize nga Besigye. Maneno tali mutaka. Last 20 years bambi Besigye kyayisemu kinene. Mwakola parade wali ne mulaga nti mulina amajagamu. Kati amaje kagaga gwemu. Mwakola parade ngetegeeza ki? Nti bobe unyo omuntu gwe bakwatira ayaze emisango Masaka ate mutwala mutya mu basement. Ani agaye yadde mu basement? Tweet yali tweet ya mukulu. Nze Eddie Mutoyo sijja kulimba simumanyi ng'omuntu ali violent.
Niyo inzo kwesanga yo intelligence ina information ezikikola ki Jotaina yesina sirika buki busirisi okitegera ndowooza nebo abawetegese okukola effujjo mu kalwa akawedde nkusekeredde tatujeho baka basajja bakambwe sajja batabuse muva ku bino ebyokusibisa ebyayi kati mbeera ndalamu kola effujjo lino eggwanga lya nnyoko lino eggwanga lya ffenna lwaki gwalina eddembe lyokwambala t-shirt ya Kyagulanyi nze sirina ddembe kwambala ye mukoba ya President Museveni? Why would you undress an NRM supporter n'omwambulamu engoye? Obuyinza obwo bujjawa? Nziramu obuyinza obujjawa? ateri abulina obwo gwe lwaki olina eddembe lyokusaala ku lwokutaano nze sirina ddembe lyange kusaba Yesu ku Sande? Njagala ondagayo akafaananyi kamu ng'abawagizi b'NRM bambudde owa Nuupu. It's always Nuupu provoking them. Era nze kisinga okunuma mu NRM baba kyokoza batya nga mmwe muli mu buyinza olwo muliva mu buyinza maama wabeera atya nga ye nannyinizi kafe Javas naye ng'osiiba njala simple yambala t-shirt ya Kyagulanyi nono yambala eyemuke nono ya Museveni period. gwe kyoga nti eddembe ly'obuntu lisaavinge wonna bw'obanga goga nti eddembe ly'obuntu linnyirirwa ku bantu bo nabe NRM nabo balina eryabwe lwaki liba lirinnyirirwa kyotegeeza linda ku mukalulu akajja bw'oba oyagala okumanya nti omwoto gunawaaka geza okwate ku muwagizi wa NRM oba wa PLU ate ebibiina ebirala abakozi b'effujjo tubamanyi geza omukwateko omuggyemu essaati oba t-shirt ye ojja kukwata mu mwoto omanyi omuliro gwa ttanuulu kulagga banze gyembeera nyina mikwano gyange baana bangi abawagira Kyagulanyi nga balina ne bodaboda ziriko sirika za Kyagulanyi manyi n'obatuma omuvubuka nsinga okunkolera emirimu muvuzi wa bodaboda mwana wa Nuupu n'emirimu gyange aginkolera era newakajjawo ng'ataddeko pikipiki eriko ekipande kya Kyagulanyi nali mugobyeko lwaki gwolina eddembe okuteeka ekifaananyi kya Kyagulanyi ku pitiyo owe NRM talina ddembe okuteekawo ekifaananyi kya President Museveni kyenjagala onziremu mukuziika kati byatabuka mikolo gyonna gyatabuka buli kimu bibeera mu ebyo olina tegeka omukolo gw'essente empitirivu ne gukyankana lwabifuza abantu bava bakyawaganya politics anaakomawo oyo politics you don't coerce you don't rape you convince me kero nkubire ku makya Mr. Gashumba wasuze oti awanyedde kacyayi enkeera ntwalako ku cup of tea take me out for dinner convince me gwogo wali okwanyeko omukazi ku kifuba tikisoboka actually bw'okwana omukazi ku kifuba ye rape ba rapists babakola ki nagomola na bino bibiri ebyobufuzi strapinga muntu munnyonnyole bw'alema ate temubeera balabe ne bana abatunda obutunzi era bakkanya ebbeeyi nze nyina muto wange bamuyita Cyrus Ngalambe mu family yasinga okuwagira NRM mu family ye ne kumwenda defendinga Yoweri Museveni nena twali tukyawaganyeko nze have disagreed with President Museveni ku bintu bingi naye akimanyi kankubuuzemu ekibuuzo Museveni he knows my background lwaki ampita mu State House Museveni ananconvincinga ntya nzire ku side ye nga tampise nzire amugwe alina kumala kuyita ne mutula nagifunye erimu ensonga I've instructed my PPS to schedule a meeting ne muwuliriza ne ngana nayo manyi wano musajja mutuufu wano mukyamu anamanya atya ebizibu by'abantu nga simusinkanye president ajja atya mu kitundu area MP notabeerawo kuberi opposition anamanya atya challenges z'abantu ze bayinanga gwe tobimugambye okitegeera kati n'ensonga y'abavandimu abanyarwanda abadde bamibwa passports and national ID Museveni baali bamulimba mu abantu abamibwa passport bannansi ba Rwanda kati singa sitwamusinkana emirundi mingi ensonga eno n'agikola n'agitegeera twali wangudde sema mukyalimu ebyera yes tukyalina challenges wakyaliwo entarahamwe eziri ku immigration ezikyatutawanya naye nazo Allah agenda kuzijjawo otegeera ndowooza naye nga yalitegedde ate ensonga ojjukira omwana yekubisa ekifaananyi ne President Museveni Makerere ne bayomba wanyanzi oyo omwana giridi president wa Makerere University the biggest university in the country muhayira ke title gyayina n'omukulembeze w'eggwanga asobola omuyita mu State House okitegeera Gandhi yagamba nti togaananga kukwata simu gaana message eri mu simu togaananga ku meetinga muntu gaana message gyakola ki gyakuwa okiwulira so gwe nze bagambi okuwandiika semanya abataka b'omwankole
Mabayivu abanadini bachawandikide bamwankole banamateeka lwaki wandikide bamwankole anti yagala Bob esambi ebigambo bya CDF byakozesa mwe bisosola mu mawanga okusinzira ku abataka be balonda CDF mirundi yakolanga bwati ngalabi be wandikide bamulonda ye Muhoozi talina musaayi Muhoozi tanyiiga baana abo baavuma Muhoozi n'ebigambo bisobola kuyisa mu kamwa byade birabo atuuka n'okugamba nti omuntu yeebaka ne nnyina no kinene nnyo ekyo mwe baana baavuma emukooyo yaludde nawo nzira Yoweri Museveni high command eyo video ya trending nze nnyo njala tugende mu kalango nkuzanyira eddoboozi lya Rick Wankyuchi yayogera omukulembeze olina okumenya amagumba g'abantu to fix a country. TikTok kwe tuli kakati koze yenyewe gwani Arafat 99% ku bintu ebikolebwa ku TikTok biri positive. Abana abatunda engoyi amagalaji ababazi abaolodinzi bali okukonna zera kati bemba nonye ekintu ngenda ku TikTok asingo kikola kati gine emiyayo gino betujikiriza okubemulirako okuvoola abantu government ejja kushatinga down TikTok in the process abantu abadde bakolera ku TikTok emirimo gyabwe bafiirwe okitegeera n'abantu bangi abafunye kati tuli live on TikTok kasese bwera batusika ensi yonna okitegeera kati gwe ngokera ngowemula govoola omuntu gabanyiga nga babijja kubajeke gogama atabuse omusajja yagambe amakulu Frank kanako kalete juso ade ne mukulu bro nagati olaba ovuma anyono alien sikini n'oli amusimanye ba amajege gakunonye ne gakuku kati ate CDF omulamba ate no uli abayimbi nga bekuba nti ona nvumye nalumba munne namuli balwa ngamba ko lumujje no kino kiseewo kiseewo tisuse omwana yali ambadde t-shirt ya General MK atambula ava kukola kawungezi nayita ku balasa wanga 5 abo mubane bagamba gwe t-shirt ejigiye munaganji jjamu yaki abatame mivune bagamba abatame abana bali bweru nti ajimujjamu muwo mutwalo gwa sente ne bagalo jimujjamu mwana ne yerwanako bakuba omwana oli bamukuba ne bamulekanga balowooza afudde n'ayavula mpola paka ku polisi ye Kajansi we yasula na reporting ne bankubira essimu abawagizi baffe mu Kajansi Mr. Gachumba one of our supporters bamukubiye bubinyi atenga na sina supporter waffe ngwa simu mayina mumanya ne nkubira boss nangamba kituufu nti yes bamukubidde wanti Kajansi yali yakava ku simu omuyambi umana nakubira is it true nti yes omwana kimutwala mu Zana hospital awo namala we nakunya ebifaananyi birani ku simu kuno abamukuba tebali kiddamu banyumizaako bannaabwe kale noinza nosanga bakugana okwega bane kati omusasule sente zonna biki an innocent supporter ayambadde t-shirt yemuke n'omukubola okuba ayambadde t-shirt yemuke mu ggwanga lino Uganda ate olumwenza n'okuba nga talina kyakwambala ngaiza n'okuba muwagizi gwe n'okuba bukubi nga ye yambadde bwambazi t-shirt ne bakuba tebali kiddamu abo katujje tebali kiddamu